Nga tukyagendera ddala mu maaso n'ensonga z'abatamale tubadde tuli awo nga Papa Sidi ate akawangamudde nti bannange empapula nja kubanga ndikutuusaako mu maaso awo tutegeere tumanye biri bitya bitambula bitya. Ate munnange ebya pasita Bugingo mwabitegedde gonna nja kubanga ngakuwa. Ate ye mukulu wa mirundi Junior omukulu John alangidde Junior obunanfuusi. Bino ebintu byeyongera buli lukya era nga ffe we tuli maama wa Junior ye agamba ki byamusobedde dda mukazi wattu gakaaba gakumba byonna nja kubanga mbikuwa era nze nkugamba kimu nti tuli ku NCK TV obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tutambulemu. Papa Sidi omuyimbi yavaayo n'akatutema nti munnange ye musajja bisekiso. Abantu ne bagamba omuntu ono kuva ddi naye ng'ayogeranga mukalu kwegamba oba waliwo kaabala n'agamba nedda. N'atandika okusomesaamu awo abantu obukodyo, n'atandika kusomesa ebintu nga bwe birina okukolebwa. Abantu ne bagamba abange ono taatwonoonere baana. Naye munnange twabadde tuli awo n'akawangamula n'agamba bannange nakozesa linnya lya munene kubanga nali mmanyi lyerigenda okutunda. Nakozesa erinnya lya munene kubanga mmanyi nti we naamwogerako abantu bajja kukola ki, buli omu message bajja gitambuza mangu nti simanyi Pasita Kayanja engeri gye ngenda okumwetonderamu naye nali noonya mpapula biibino. Nabadde njagala bipapula byange kasita namukozesezza bukozesa naye just njagala agendayo mwetondere naakomaoko naye nga sikaamaanyi champion. Ate ntidde muganda ngamba ate pasita buzibu ki ate naawe oli mu abo bennyini. Muganda wange just pasita yagenda kunsonyiwa busonyi obwana wakimu kya 10 mu kyaki abadde noonya bipapula mwana. Ziri zabadde koodi ziba switch naawe champion. Simanyi oba naakusaba oba onansala kodi eno kuba naye mbadde njagala ombeere ku kidobi ki. Kyakabi muganda wange ojja kuŋŋamba anytime. Gwe kyomanya gugwanga champion. Kale papa naye nja kuddamu ndowooza nkoonekere eddako awo oba onaabeerako ssaawa nga meka champion? Ssaawa awo nga ndowooza nga 2 awo ku 3. Kandabe onajja live champion? Nja kubeerako live wali ku TikTok eyo. Kale champion. Kale maje kamusoke malirize wano ebintu wali bimbadde maliriza wano. Ebintu bino jjajja Julia bitugambanga nti bannange omuntu aba anoonya empapula akola buli kimu nti abaana temubajajinga abaana temukola ki naye ebintu bingi byabadde byayogeddwa naye mu bintu ebyo byonna nga ndaba abantu bagamba nti oyo gaaya alimba alina omukyala amumanyi so bw'aba avuddeyo ng'agamba nti ayagala mpapula bambi. Juzi wano twalaba mutabani we nga performinga wali ne Kamiri so ndowooza ne wekyandibadde nga kituufu tasobola kuvaayo mu maaso ga kamera ng'alina omwana omukulu bw'atyo naye abamanyi kiba kimukosa so byebyo ndowooza amaze okubanga aclarifyinga. Atuddeko eno mu ba Junior. Mukulu wa Junior alangidde Junior obunanfuusi mbonalinga enkoko emala okulya neeyisa omumwa wansi negamba wano ndiddewo ki mbu ne Junior bw'atyo bw'ali. Talina kyatamanyi olumala omugamba ate oludda eno ng'adda ku social media nga yeekaza bibyo. Kiraga obunanfuusi bwa Junior
Junior tata nga akyayogera yayogeranga n'agamba tetukkirizanga ssente za State House. Si bwe kiri? State House yajjanjaba taata waffe ng'ali mu ddwaliro. State House neekwata million 3 n'eziwa Bebe Cool. Bebe Cool n'azindeetera. Ne tutuula ne muzeeyi ne bajjuni abo mu meeting bonna mwe bali. Lwalina lwakubiri. State House bwe yatuwa ssente taata waffe nga tuli naye mu ddwaliro tuyagobako ssente ezo. Actually yagamba nti mwami Museveni musonyiye byonna ebintu bye yankola kaasobodde okunzijanjaba. Era ssente ezo million 3 Bebe Cool yazitereka. Ekyo ekisooka okulaga nti muzeeyi yali takuuma busungu. Lwaki Junior tyagoba ssente zava mu State House kwolwo million 3? Personally nze State House ze yampa ssente okuwa Junior maama we zaali million 19. Era nazimuweereza zimu cash endala nazimuweza ku mobile money. Ne kwolonga enkyalo tuziika bamwongera endala million 5. So meaning namuwa toto ya million 19 ng'amanyi gye ziva zaavawa wa General Lweyiso. General Lweyiso yali mukambwe, yali taata baali tebakolagana. Lwaki teyazigoba? Lwaki ezo teyazigoba? So munanfuusi tayogera mazima. Ye alina kintu kye kirala bwe yaba ayinza okuba yanyiigira bintu birabe tategeera. Okitegeera. Kigambibwa nti family zombi zibadde zizanga tezikwatagana bituufu si bituufu. Family zonna buli family erina ebizibu. Kyemanyi namwe mulina families. Mulabye families nga tezikolagana nga zina ebizibu. Naye ze sinza gamba nti tetukolagana. Because tetulina nsonga lwaki tukolagana na Bekyengera. Taata bwe yafa ani yali mu ddwaliro maama we Kyengera. Lwakuba ebintu ebimu nti obyesigaliza. Maama we Kyengera honestly ndowooza nze yamukeepingira mu ddwaliro ne doctor kuba taata yatuuka ekiseera nga yabagobamu n'abagoba mu ddwaliro n'abagoba mu ddwaliro maama waffe w'Ekyengera n'entuula ne muzeeyi ne Dr. Tamalo yasobola okugamba ne twogera ne mugamba nti maama tagenda va mu ddwaliro kuba ajjanjabyani muzeeyi yatuuka n'ekiseera nga maama wamuleeta eddagala alisamba abasawo mu ddwaliro bakiraba n'entuula ne taata ne mugamba taata omukazi ono leka akujjanja ebyama bibyo bivuddeyo bye tubadde tetumanyi ne bye babadde basirikidde. Bagamba nti wonyigiriza ennyindo ereeta omusaayi kati n'ebyo bitandise okuba bye tubadde tetumanyi. Nga tweyongerayo ye Pengepenge avuddeyo n'abuulira Junior agambye sijja kufaananako ng'abalala abakuwaga kola kino nti mpuliriza bulungi obubaka bwe buno. Junior Kasiri gwangu omumanyi. Kasiri gwangu omumanyi. Nobo Mayombo omumanyi. Kazini omumanyi. Abasirikale abantu bonna betuyita abasajja ababadde abalwanyi. Nkwenda example ya abalwanyi ate njagala okulaga. Waki nkwenda example ya abalwanyi nga batuvaako mu maaso baafa. Njala kutegeeza nti abo bemmenyeeko abatono nabo baalina abaana. Nze singa nali mwana wa Kazini singa mumpulira. Waliwo agamba singa nali mwana wa Mayombo singa mumpulira. Waliwo agamba singa nze Kasirye Gwanga taata wange singa nange temulya mmere. Baali baana b'abalwanyi. Naye singa okebera mu fayiro yaabwe famire gye yaleka olabye ddanga yaleka oyinza okwekanga yaleka abantu abakakka boyinza n'okkuba oluyi n'otambula n'ogenda. Boyinza okkuba oluyi n'otambula n'ogenda. Obuzibu bwava ku ki? Lwaki olina obuzibu n'obwosanze today? Nti gwe walowooza taata wabadde wa kitalo nnyo mu gavumenti yamusibira mu bbwa. Ate taata wabadde 40. Yaweereza yeebale kuweereza gavumenti yamusibira mu bbwa yakola. Naye afudde ali bubi nnyo. Kabula kate mu muziike ne mu ndagala. Tegiba kuba mikwano migagga mubeererawo. Facts. Si kulimba. Muzeeyi afudde ali bulaasi. Era kabula kate mu muziike mu ndagala. Facts. Bahamwe bamubeereddewo n'abagagga be yakola n'asobola okubeera ng'afuna that send off. Ebadde nno bamukubira ku masasi bakuba ku masasi waggulu nga bamuziika. Okulaga nti tabadde nnyo wa kitalo. Kati Junior mbadde nkusabira nga nkubuuliranga mu vubuka munno owuliriza. Ojja kugenda olooze taata yali w'amaanyi nnyo mu ggwanga lino ogenda kukola ensobi nnyingi nnyo. Ekisooka Junior taata we yakwokesa atya. Olunaku kitaawo yakwata kabaka n'agamba munno laba omutanda afuuse emmese ng'atyoboola oba ng'asoomooza obunafu bwa Ssaabasajja bwe lyayitamu n'amuyita emmese bwe nategeera nti gogenda n'abaana bajja bonaabona. Lwaki? Ekisooka tolina mikwano Junior.
tolina mikwano ekyo kitegedde eti kati wobadde wokitegedde kuba naawe abamu bobadde oyita mikwano gyo wabalangira nti bajja buzi kufa kwa kitawo kukwata kote ne bagenda wokola wategera langi zaabwe entuufu era abakomyewo bepositionize abamu mbawulidde mufe tugenda kuwa ekika ekyaffe wamajangu mu kyaffe era bagenda kukutumuzaamu kamera obeeko byoyogera kontenti bo batwale bafune bwosigale mu bizibu ekirala tebayagala gwe mu kusooka tewakitegeera balina osooka okuteeka gwe mu kamera ofuna ddadi ebiseera by'edda ddadi yalinga wa National TV ng'akyalimu ekinyusi naye balina ofuna omwana ofuna taata okuva dda alivuka okusinga gwe badde batambulanga kitaawo naye kuva dda taata akusinga okwogera taatawo bintu byayogera byabakomunikatinga n'abaana Uganda bibadde birimu kye bayita ensi okusinga ebibyo yensonga ki interview mwazikoleranga waka nga buli YouTube amala okuteekamu kamera alituza ne mutaata kuba musanze waka mu kapasikalamu ng'atudde kabiya kikulaga kiti balina okukozesa gwe ng'eddobo ofuna ddadi kuva dda tobadde na mikwano era gino gyonna obadde ogirabye wano lasti mbadde ndaba oyomba na George mukubagana tobadde na mikwano positioning junior walemu okwepositioninga abantu bangi bandibadde beegomba okubeerako nga tamale mirundi junior tamale senior taata waabwe abantu bangi bandibagamba singa taata yali taata wange ku mikwano gyali asinkanye mu ggwanga singa siri bwendi singa siteemeta bazaawedde singa siteemeta badoni zira taata wange emirundi singa tisinafune okwa akantuntu akacubacuba nengendako oba Australia nenfune okwa course oba nengenda mu America oba singa ni mu office y'amaanyi fa ku bino byowuddisa abantu tokola mulanzi sokola mulanzi zolimba bye bino bisonyi muhamu muganda wo simanya ate mujjajjawo sali byakwewuddisa ebyo bikulemesezza okukula lasita olemeddwa okwepositioninga nti gwe okumanya walemeddwa okweposition okozesa erinnya lya kitaawo okwebbulula okuva ku A okudda ku B oba ku Z oba ku olemeddwa okujja ku point esooka ng'okozesa amaanyi ne influence ya kitaawo lasita kitaawo afudde tolina kyo tukozesa linnya lyekwe tulina kyokozesa linnya lya taatawo kweyumusa lasita mwana ekirala mwana junior sibadde sikutegeera mwana taata wagenza okufa wano lasita mwana nga taata omutendeza omuleetera aba YouTuber ebivubukavubuka ebiwunya amatako byonna biryawo byadiwaminga embuto biba bikasuku nebiuza taatawo mu kamera taatawo ngulusa akava ku walaji nebyagera tabitegeera naye nga gwesebu tosobola namugambako nti ddadi okoye weebake taata oluusi nga ayogera ebigambo ebiyitira legasi ogitaddemu omukono mu kugitta yazimba legasi tegenda kuggwawo gwosinza ogiteekamu omukono gitta njikubuulira gwe olesa agavubukavubuka muganoonya YouTube viewership negatumuza omusajja mu kamera ng'omusajja oluso bambi ayitira yayogera ebigambo ebitagegera walaja amansa mumanse mumatama afujja mufujje oluso ayogera ebintu ebitakwatagana wetagafumene kabaka gwe nawe okitaddemu omukono taata wagenza okufa nga gwe okitaddemu omukono mukono na legaseye okitaddemu omukono ate lasita naawe taata kupromotinze bubi usanga bwe buzibu osanze kati mu kika mbuuza otya taata yakola statement nti maama yamubba bubbi mu kidaala nti oli mwana kasowole bali bakuzala wasoosayo magulu ate kasowole jjukira abaana ekirimi kiba kisiraani mu kika lasita gwe tegwebuza waki basenga nabo bali bita osanga bagamba maama bamuleta izekamu izego bali bamutwala nkeera gwe ne bakuzaala ate jjukira taata yali akiringa ne basajja mivuli kati famire erowooza nti osanga basajja mivuli n'omwana oyo gundi gwe basajja mivuli awududemu okategedde famire ensonga kyezoleya ate nze lasita kankosese otodde nnyo n'amaanyi ebiseera ebisinga okulaga nti n'oli mwana wa mirundi okyokozesa erinnya lya kitaawo okwegaggawaza nze bujjo mbanyi gwe mwana wa mirundi bweka gwe yazaala lasita taata wagenza okufangana n'obwana obuto abadde akyazina omugenzi abadde akyazina nze okumanya bannange ensi eno nzibu omuntu amalanga n'afa n'olaba ebintu nze mbadde simanyi nti waliyo omuntu atamala emirundi mbaana be asinga junior ebikitiibwa omusajja abadde n'abaana bangi abamu yabasomesa bannamateeka abalala basawo nze kufa kwe junior teyafuna na ddakiika 3 kwogera kazindaalo nali mmanyi kaafudde omwana agenda kukola speech bweti junior wendategeera nti mu maka mubaddemu abaana ebawa ekitiibwa bajjooni bali bawala bannantongo abawala abaasoma abaafumbirwa omusajja abadde n'abaana badde mu kava ekika kyebafulontinga nti bano abaana ba mirundi so si junior byeyeekula junior nagenda okuddamu omulaba kufa kwa taata we ng'ateega bakenze eri bamwokyere banyamutoolo baali ensikini nga junior yafuna n'akatebe n'ateega eri emotoka gyazajjanga buli serebu gw'ataakinga mpaayo njokyayo ng'olwo akkiriza wali talinaawo maanyi omusajja yalinaawo edda abaana naye nze nate abaana ba mirundi oba bana b'omugenzi baalina empisa
nti ku bbanga lyonna tambula emirundi yozenga wofula nze musika nga bajoni basirise vu naye kukufa lasita tewafuna na speech eddakiika 4 neze naye manyi ogenda kwogera ogenda kukola biki lasita watwala obudde okulaga nti oli mwana wa mirundi yekka oyo ali yasukkulumi nene olimu okubeera ng'obaako kyokola okozesa erinnya eryo so mbadde nze nteesa bwe nti lasita va ku bino byowooza mbotaamu taata wange sale jjajja wange kitya awo waliwo okinga oli ngenda kukubuulira nakyo kyali kyali bakita kikaluvini kanyanja njogedde nakyo lasita nze ndi wiringa okugulira tiketi ogende omaani okole bu savings bwange ngenda bubomola lasita tiketi nze njigula ogende omaani okole oba Saudi Arabia kaluvini kanyanja agenda kukolera ku passport ne tiketi bw'oba oli wiringa okukola nze ngenda kuteekamu ssente okole lasita kati kafu kati newe ziba mmanyi tokyasobola kuzisikira mbu taata yazirekawo bakukutte enteega kati alternative gy'olina kubomba kufunayo ka visa yitamu Calvin Kayanja ze mugambi akutwale Oman nsasula ticket nira sita kati kifu ne institution gyona ali ekiri mbadde nya nkubuuleko kekyo kimula sita mwana bamukwe kudda okwefula nyombo omugezi otufudu ovula abaganda mbuno okimanyi muno taata abadde wa kitalo nyeri obuganda nedda tabadde wa kitalo nyeri obuganda taata wafudde nga mukopi kugambi taata okate mu muzike mu ndagala afudde yala era taata obi abadde ayisaawo jona luli wana abadde ayisaawo ebintu nga ye olwa banoonya ssente taata onze namukuleeteka ku Brian White Foundation ekyo kimanyi nemukuleeteka ku mbuga nga bamusibi wano bunawuliriza embuga ye abadde bulooka wa ssente era manyi abadde akuba obuganda ngayagala jasiba muweeyo mirundi abadde akuba buganda ngayagala jasiba muweeyo ku ssente njagala ompa ekintu kimu buganda oba Mengo kyali yakoze mirundi ng'okinako evidence bwe kati ye yafatanyiriza kireeta gwe weeseko kino mbu mwayisa bwi taata wange jjayo ekintu Mengo kyeyakola taatawo kiteekawo evidence ukirabe omuganda ajja kutegeera nti oli mutuufu jjayo ekintu kimu Mengo kyakola kitaawo ng'okinako evidence gwe otwaga nti baganda bwe basiwa abagenza okwetonda gw'omanyire ebyamatato byakulekera jjayo ekintu kimu Mengo kyakola kitaawo so nkubuulira taata we abadde afudde kibi asabinga mu gavumenti amusibira mu bbwa ebyo byali bye byeyakola naye afudde ng'omuntu yenna omulimi w'ennyaanya abadde bulaasi Buganda nene nnyo lasita teweerijja bajja kukuba emiggo jjajja awazaala taatawo bali bamwokyezza Buganda abantu bazibu nnyo bajja kukuba emiggo ggwe olaba taata wabadde mu duniya bakole bakujjamu amanya teri kyeyakola kitegeeza taata wabadde amaanyi galina gakoma genda mpola ne duniya nze nkugambye nina tiketi ekulere Saudi Arabia jange okole vamu ebyo byokuba bajja kukuba emiggo gwe Abaganda munnange basabudde pasita Bujingo bannange wulira bibyo no abogyeyo contribution yo eya Independence Night kubanga ya wiiki eno tekyalina weeri nebeka bakatono tuba nekyetuseetuddeko nebeka bakatono betugattagatta waki tumanya tufunye amazzi g'abaweereza amiina jayo nga si kimu kya 10 era nga si kirabo wabula nga contribution yakugamba nti omulimu gwa Katonda gutambule kakati mwenna abeera alina atalina towulira musango ali ku radio bali ku TV towulira musango bwe batolina Mukama agenda kuwa independence yo sente ozifuna oli wagira mu nkuŋŋaana endala naye gwagamba nnyinamu oba Katonda bakenkana katya situka ku bigere ebyo ozireeta oziteeke ku kituutuku kino kyembuulirirako enjiri kyennyini kyembuulirirako enjiri amiina kyembuulirirako enjiri kuba oziteeka kubanga zakubuulira njiri Mukama akusobozese kasongo mbonawera akwegala omukisa Mukama abawa omukisa abali ku Soroti FM namwe abali ku Soroti TV osobola otwegattako n'ogamba nange nkiwulira mu mutima gwange njagala kuwaayo Katonda. Buno si bubbi nga bw'okirowooza nedda ekituufu kiri nti omusajja ssente talinaamu waliyo ng'ogamba kayina ssente naye kazisirikidde naye era kakyayagala okukama endiga gwe tunuulira audience y'endiga endiga tezikyaliwo kusaba ssente za Independence Night kitegeeza akyayagala Independence Night ebeerewo kubanga alina okulaga nti w'amaanyi tagwanga naye ssente zigitegeka zaatalina ennaku zino zonna emabega endiga tezikyaleeta ssente lwaki Independence Night yabeeranga ya bwereere luli okusooka kubanga eno emabega endiga zaaleetanga ssente okuva mu lunch hours olunaku olw'essande simanyanga ekiweebwayo kaakati ebizibu ebisinga omukulu yabimaliranga eyo munda kyova olaba ebisinga abiyita bibye kaakati buli kizibu alina okukireeta era ne lwalibula ezigula akaleega ka Susan ejja kujja akalangaawo
bannange baddu ba Mukama, abaana ba Yesu, neetaagayo ku ssente. Suzani yansabye akaleega, Suzani yansabye ettaajiri. Goyomba ogamba omusajja atuduulira ku bugagga bwaliko tabulina, kubanga ye yali alowooza nti buli wiiki alina osolooza ate ku wiikendi kiina yitirira buyitirizi. Kitegeeza teyabanga na pressure ya kusevinga. Kakati ate laba wajjagwa mu bizibu nga teyeeteeseteese kimala. Ekizibu kyali kikugwiriddeko naye nga teweeteekeddeteekedde outcomes zaakyo era nga tokibaze. Kati kyekizibu ekyatuuka ku bugingo. Kyamutuukako nga teyeeteekeddeteekedde outcomes oba kweteekateeka nti ssente ndino zikwata bulungi, ndino tutandika okusevinga. Oba osanga ssenga kyali kyajja kitegeka okusooka nga tekyagwa kibwatukira, oba osanga yali badde yeeteekateeka n'okubala outcomes zaakyo nti zijja kuddusa endiga. Ssente obeere nga tokyafuna, yeeteeketeeke bulungi naye teyakyeteekerateekera kubanga byebyo tuli ku NCK TV. Obanga tuna subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde tukomawo nabyo tova.